nga ndine bannange ndina mukuru MC Magombe oya bannamwandu MC Magombe oya bannamwandu Kamoga Peter omwana enzala yetu kati obawolereza mu nsonga sajja abatulugunya nnyo bamayiti bafiirwa bati bakyalina mugaso kubatulugunya mwati oli bwamukwana bwamala okufuna kyayagala wategeera nti nakwana kati gwe ng'ovaayo ng'omugato oddamu kukwabula wamukwana okiraba kati guma oli empaka guma nekyo olina obbabeezaamu abeerewo bategeere nti oba okwanye namanda oba okwanye omuntu atalina njawulo ku balala naye nno naye Kamogo ojooga kiri wano kyagala abatali bannamwandu bo tebabakwabula abo bebamanya abo eddembe lyabwe nabo banoonye oba lidde sagala bino nti ate bawukanye ne bba wange jjo mpolereze siwolereza bakyala wabula mpolereza bannamwandu baba bwe tuli kuza kumulabwa Kamoga nga kakukutteko nnyo okyalina omwana bulala nga kabeerewo kuba bannange Kamoga tajja sobola kumpolereza ekisooka kojja wange byakojja bidda bbali wano guba mulimu ne bwaba maama wange ne bwaba jjajja wange ne bwabaani nennyoko ogenda muwolereza bannamwandu loya taliiko ate kati owange ate gwe mbalina owolereza ekimu kyankalanya bw'okujja n'omalako kola ebibyo n'olyoka ojjukira nti nakuyamba buyambi mbadde olina munamwandu n'omusajja simanyi nakyamutta kati naye okusooka nga lwaki tewasooka kubibuuza ebyo Tonaz Media gwe mukutu kwosanidde okubanga weekuumira kweyanzizza weebale nnyo weebale ddala okwerekereza byonna ogamba nti nze ndina kubeera ku Tonaz Media subscribinga sharinga ogwe mulimu gutwakulekera subscribinga osharinge o commentinge ate ogambe n'oyo gw'osharingidde nti waayi subscribinga wano ekintu kitambule bulungi weebale nnyo weebalire ddala 2025 kyali mu mwezi ogusookera ddala kyabagamba nti happy new year ekikonde olutalo olwasoose mu mwaka twalulabye ne lutambula ani yasoose kwetonda twamulabye konsati egenda sooka mu mwaka konsati ezigenda sooka mu mwaka nazo weeziri awo wetuli Tonaz yamanya nga ndine bannange ndina mukuru MC Magombe oya bannamwandu MC Magombe oya bannamwandu Kamoga Peter omwana enzala yetu kati obawolereza mu nsonga sajja abatulugunya nnyo bamayiti bafiirwa bati bakyalina mugaso kubatulugunya mwati oli bwamukwana bwamala okufuna kyayagala wategeera nti nakwana kati gwe ng'ovaayo ng'omugato oddamu kukwabula wamukwana okiraba kati guma oli empaka guma nekyo olina obbabeezaamu abeerewo bategeere nti oba okwanye namanda oba okwanye omuntu atalina njawulo ku balala naye nno naye Kamogo ojooga kiri wano kyagala abatali bannamwandu bo tebabakwabula abo bebamanya abo eddembe lyabwe nabo banoonye oba lidde sagala bino nti ate bawukanye ne bba wange jjo mpolereze siwolereza bakyala wabula mpolereza bannamwandu baba bwe tuli kuza kumulabwa Kamoga nga kakukutteko nnyo okyalina omwana bulala nga kabeerewo kuba bannange Kamoga tajja sobola kumpolereza ekisooka kojja wange byakojja bidda bbali wano guba mulimu ne bwaba maama wange ne bwaba jjajja wange ne bwabaani nennyoko ogenda muwolereza bannamwandu loya taliiko ate kati owange ate gwe mbalina owolereza ekimu kyankalanya bw'okujja n'omalako kola ebibyo n'olyoka ojjukira nti nakuyamba buyambi mbadde olina munamwandu n'omusajja simanyi nakyamutta kati naye okusooka nga lwaki tewasooka kubibuuza ebyo
Kwegamba buli alya ku nnamwandu alina lemeza beerawo olina okugumira amateeka galina kati nnamwandu bw'afuna abamubeererawo nga bana ye talina musango ekyo ddembe lye kiri ti temumutulugunyiza eryo ddembe lye sijja kuddukirawo kanjira abeerawo kijja kukakatako kasitobeerako bwotayingira mu famire y'abanamwandu kati bwe mba nina omwami ng'ate ninaye yafe yali ow'ebbali era osoba ofuuse oli bw'aba bbaawo yafa nga wali naye oba namwandu kasita ofiirwako bbaawo ate bwe mba ow'ewaka tannafa naye ng'ow'ebbali yafa toba namwandu bbaawo waali ffe tumanyi bbaawo waali buli gw'onooyagala bw'anaafa anti mba nnamwandu ffe tetumumanyi oli eyafa ffe tumanyi olwo gw'oli naye waka osine kabi bannange eyo Toners Media kwetuli mwebale nnyo mwebalire ddala mumulabye omwana enzalo y'ekiboga MC ow'Emagombe awuliriza bannamwandu mufunyeeko abakwatako babadde babazunza ate omusajja najja n'ayingira mu nnyumba ate wali bano abavubuka n'ayingira mu nnyumba ababooda tategedde nti yafiirwa bbaawe ate bbaawe yalekanga azimbye n'azimbira ate ebyo bwe anti awe babatuluguzi najja n'amukubiramu muli najja n'amugaa talina nakyamu kati waba amukubira bwenzi nga luli ye yalimu leero asanze mulala namwandu alina eddembe bbaawe ffe tumanyi yafa kati gwe osangawo omulala oli ye talina kati maama otaata gwawolereza otongoza ddi abaana ddawo awo gwalonda mu abo kazi ye namwandu gaasazeyo kati namwandu agamba nti ono gwe ntongoza ddembe ly'okuyingiza basi bbaawe yafa naye teri mukoona embeera tukitwala baba mu mbeera mbi ate kugamba nti okozese omukisa nze kamujoogo olw'okuba alimu anyigirizibwa obwenzi taata kugambe ono ali ku climax oli bulala nagenze kinoonyerezaako ennyo ng'abakyala abo bayisibwa babasosola bayisibwa bubi abasajja bange bwe musanga ewa nnamwandu sinyega ku nnamwandu gwomanyi bwekwasaganya bbaawo nnamwandu mwesonyiwe ye badde bamukubaga basi oli nnamwandu ojja kubwa nnamwandu wo naawe rohya waako ojja kubwa banaye temwerabira abaana bakaseera kakudde ku ssomero mugende wali ku Toners Mart Store Nansana opposite na Ivory ku Mayembe mugule emifaliso y'abaana kudda ku masomero buli kyoyagala kyonna blanket masuuka emifaliso byonna weebiri mu sayizi zonna naye ng'esayizi z'abaana okudda ku masomero zeezo muzimanyi byonna weebiri buli kika n'abavubuka abateekateeka okuwasa no January baleme kuwasiza abaana ku miteeka palisa emikadde gukoze gukooye ogenda ogwebaseeko ebbanga lya myaka 4 mulimu ekinnya bakugu kyokugwebaka emyaka 4 gwayaleeta nakato n'alujja goreti nosiko n'alujono waffe linnya era gw'olabye nalule kakati ate ayagala kuwasa yafunyeyo Scovia gwayagala kuwasa era naye amuleeta mu bizibu byabali ebisiebe bakazi ababe banjawulo balina agasirani gaabwe oleesobabuka ekitegeeza ogwagugabira atannateekateeka ebisirani bitwali bize eri bibako ebisirani bingi mukazi oba wasiza omukazi oyo ngomanyi kati mukazi yaba yeetaaga n'okyusa n'obuliri ku Toners Media kujja kubanga omufaliso ogufuna genda wali bakubireko ku 0772 275 0772 275 ate Mima Snacks bibakafulu mu kukola snacks daddies binyeebwa odi era bintu byakuza abaana ku ssomero byakulya empogola mawogola byonna bakubireko bagya buli gwe kyoyetaaga kyonna bakubireko ku 0788 776 687 0778 0788 bakubireko ojja kubanga obafuna butereevu bakuleetere ebiki ebyokulya osobole kubanga ate
ekintu okitambuza bulungi. Ebyo nababisibirira n'abaana bagenda nabyo ku masomero. Osobola okuba tebivunda nabisibirira omwana n'obigula nga biwerako n'omwana atwala. Omwana n'agenda ne yeeyagala ku ssomero. Ate Brivatine events be bakafulu mu kutegeka emikolo. Osobola basanga Katakwi, Soroti, wonna bw'ogenda mu bitundu byeyo osobola bafuna. Ate n'abantu mu kibuga basobola bakwasa omukolo gwo era ne bakukolera. Osobola oba kwanjula mbaga, oyagala ndongo, oyagala butebe, tenti, ngoye za kwambala, za kukyusizaamu, wedding byonna babirina. Bwe batuukirira n'obaga nina mukolo. Gwe bagamba nina mukolo n'obalaga gadde nimugenda gutegekera. Ne baguba nga guli bweru wa ggwanga bagenda. Bweguba guli bweru wa ggwanga era muteesa tebayinza butagukola. Bo kiri nti weeguli kasita mumaliza muteeseganya. Balaga we bagenda gutegekera. Alina omukolo. Gwe batuukire 078 14 53 84 078 14 53 84 ojja kuba bafunye butereevu. Bannamwandu balabye ennaku banaye nga 10 tebalabye ate ennaku bafunye essanyu. Omanyi kye bawulira eyo? Twagalira abasajja. Omanyi kye bawulira eyo bannamwandu? Gwe nenda wano ojja kulaga sikyatuula. Looya munnange jangu kigenda tu era banga tono nnyo gino emyezi kikakasa omulimu ogenda kutambuza ojja kulanga n'entambula nina kuba sijja gusobola nga ninnya taxi. Anti ogenda kukubwa. Sanga ng'owange wannamwandu musimanya yalopye. Naye era kyemmanyi ekyo kyo kubaga tikiri kibiina teri mukazi atajja kunneetaaga. Sijja kwetaaga. Kyesitategeera. Ono nga kikukosezza. Ngamba atya nti buli ajjayo aba mu budaabuda. Singa agambye nti n'omusajja omufumbo tamukkiriza musanga wannamwandu nandiwulidde naye mufumbo ne bamusanga ewannamwandu tewali buzibu. Gwe agamba mbu gwomanyi nze mmanyi n'owange nzira eri mugambe toddayo. Naye ono tomutawaanya. Namwandu tomutawaanya mulekere ebizibu. Balooya ne namwandu. Ali munnaku gye ate mu nnaku ye tumuweeremu emirembe gye. Nnaku emala bbanga ki? Budde bw'oyabaawo tumumanyi namwandu buli w'omusala n'owulira namwandu manya mukyala mukazi wattu bawo yagenda. Kati oba tolina mumalako ddembe mu budde obwo mu makkati awo. Kati onoomanya atya nti oyo ye bbaawe. Singa aba tamuwasizza mpeta nga kawundo kakubye eddinisa n'afa. N'afa? Omwami. Ffe tumanyi ye kasita abaala ng'afiiriddwako bbaawe. Ffe nze simanyi oba tebamuwasa oba kiri nti tubadde tumanyi nti oyo muka gundi afudde. Kati gwe ogendagenda buli maka ga muntu omanye bbaawe. Nze njagala namwandu era ebyo bw'owulira ne bwenzija buzinga kati gwe bbaawe bw'aba yafa ne weekweka kati gwe obaako n'ekizibu. Kati singa nzija nga teyafa. Oba toyambiddwa gwamanyi wabula zze nti bba wange banaye ndi namwandu bba wange yafa. Tonoonyereza nti oba namwandu bwaki era ebyo kifaananyi nga nkikuba basi nga nkuteeka ku lisiti y'abannamwandu bange benina okuba nga mpolereza. Okimanyi tutta n'abatambula. Kati gwe bw'oba omusitegeeza aba yafa kati gwe gwamanyi nze njagala bannamwandu. Kiri wano naye nga 10 January ezinaatera okutuuka tulina ebivulu 2. Abategesi tubamanyi bulungi Abtex promoters ne KT promoters. Tuyina Catherine Kusasira Mama Kabina ku Sheraton nga 10. Ate ne tubeera ne Spice Rayana mwana owembo ku Serena Hotel yoyo owa KT Promotions. Bagenda kuba bakuba omuziki. Omwana w'amadiini 2. Ti omwana w'amadiini 2. Spice Diana ina diini 2. Musiraamu mulokole. Awo nno tujja kukiwulira kubanga ndowooza olunaku olwo mwandituyambye ku Sheraton tewali kusulayo bantu ne ku Serena
tewali kusula bantu. Kati abaana aba music ab'endongo basindimule endongo nene yesisinkane awo wakati ojja kula Mosa Coats ojja kujuulira ng'egwa bugwe. bagire nnyo Spice Diana kuba iyo bali adda. Mwagala ng'ow'ekikabambi njagala bakawagire naye ate ne Catherine naye mwagala. Owagira ani ku bonna? Anti nkunnyonnyodde nkugambye oli bwodda mu bya family era Spice. Kati byakuwagira si bya family. Kati osoboleka wali muganda wo ate n'osembeza zino. Ebintu birabye nnyo bingi. Nze siri mwavu. Njagaliza nnyo omuntu ayiyo okuvaayo nga ye olaba nti oli siwagira nnyo omuntu asinga kuona mba njagala ali emabega. Ani ali emabega? Spice kati ate Spice omukati omugeregeranya ne bali bayimba doli sente baafuna dda bayimba tukyali basiru. Tugenda tutegeera bayimba. Kati mwagezi wala munyumira ennyimba z'eddakiika. Kale mutegeerera ddala era bayimba kati ng'ogamba era mpawagira oyo namuwagira dda ne kiggwa. Kati ate kampagireko kuba Spice Diana abaana era mwagaliza ekivulu kye kikube akikube. Ono newekisala. Newekisala sente bayina tetalina na wakusaba. Tewali bwe kigenda sala bonna bagenda kukola. Naye ng'era oli okusala Spice kisala ono. Okubye nnyo. Babakola dda newekimusala sente alina. Yayoddeyo buyoozi. Sente alina kajasti. Bategeka kwegayaaza babulako kimugaa nti mujje buzi batya mivuye naye asobola okitegeko n'abayita mujje. Ne batyamu kugambwa baagala kulaba bisambi bitereka yakola obwasenga bwa Spice Diana yamuronze yamuwadde ebirungo buli kimu kali bulala kana kakabi nnyo n'abanene bakettanyira tutasobola kwogera wano nga bangi bo batumiddeko nnyo abawulira nga Spice Diana gwakolera ne gwe yakolera edda balamusiza n'asuubira omukolera kituufu tola nazaga bannange Catherine kusasira kwagaliza birungi byerere wadde weewaawo omuntu ayakutegese yakyasinza okwagala ettala Abitex simutegeera yeye taliziva gundi yali talina Spice yali talina competitor kyokka ng'ajjukira Keti ye mukama waani wa Catherine kusasira kubanga yabadde nga manager waabwe banga lyonna era asigala mukama era ababoosu ategese Spice Abitex we yava n'agamba nedda wano wajja kukola naye kati byo byatuuka bato zinyuma sikirinaako naye ezo sizaagala Hajara nze njagala bato kati awo tugenda laba ekikadde n'ekipya kiri wamu tulage mukyanyumirwa ekikadde muli ku kipya kati wembeera nga munyumirwa kipya ne bukyanga Katha ekimusaze Katha alina okweyiyanya dde mu kipya wekuba kwambala gistring nga ze ku stage kyabaakola asobola okugoba omulembe naye munatulaga ku kintu kola ekiriwo bwenatulaga nti n'ekikadde kikyakola still bedda bayimiranga bizinesi kati zene nga natemukono eno nga agirinya namwaba nagirabako oyo ani omuyimbi oyo Dolly Mutibo ng'agiyimbiramu ng'agirinya ate beebo bebamu kakati bw'oba olemedde ku mulembe yambala kasooke tulabe katulabe banabeera kiganye Catherine kusasira mmanyi ogenda kikuba nze nange bonna bajja kubanga nze simanyi bukodyo Abitex bw'akozesa okuba ebivulu bye simanyi bukodyo simanyi kubala kwali kubanga yeewaanako olwo n'agamba nze ndi mumanyi endongo ndi mudongo nze nakuba endongo awo nze nasooka okubeera DJ Masaka bwe yagamba ayinza obba teyali n'agamba kati endongo nze ngimanyi ogibala ngamba banna kati yabaze nga ku Spice alina kuteekawo kafe ate nekikwata kati tubalinze n'ekimakinga kitya ekibaza kati wadde yagala bamuteeke kaani ndikuneera omulala Justin Nantu omukadde banandijja naye muwakula entalo muwakula entalo naye nze siri mu ntalo zammwe siri mu ntalo zammwe kuba tozirimu yimuka muyimusika tebe tumanyirire naye oba otuddewo aba azirimu
omwana nga kuba endongo ng'onenya nti abantu tebakwagala ngo nawe oba okirabye nti gwe weereetedde obuzibu. Bw'ateekako ate kati Spice ne bamuteeka ne Nandujja bannange nedda baba bakisaze nnyo. Balina okuddira Kasani kusasa Nandujja kyeba nga balina olaba kapetipeti ate ayagala akabi n'agenda eri. Akubanze kyemba nenya abategesi mwembi babiri mwandikwataganye bakuba obudde buweddeyo naye mwandikwataganye ne mugamba nti olunaku ennaku z'omwezi olulala mukikolanga kubanga entalo mwe mwazitandika naye olulala mukikolanga ne mugamba nti bannange olunaku bwe luti mu bitundu bwe biti tetwagala muki bantu. Spice Diana gondi Shiba Kalungi yali nani mu Kololo ku bate eyo yali nani ne Sindi abo bakikola bulungi kubanga ekololo kisaawe kinene nobwe kuba kugamba nti kati kuyimba kuganye tudde mu kikonde mukola ki bwagazi bulungi naye mwandibadde mwalanga ne mugamba nti abantu bonna abasula mu kitundu abo bannayi mutusaasire ku lunaku bwe temusulamu udde we mukola ki oweri ate ndongo n'owena akole ki ate ndongo kati omulabi agenda kulaba ekivulu yennyini azungire mu kuba awo nzirewa atasalawo buliza n'okuca nga talina nga talina waagenze atuuka n'asooka n'ayima kanzireyo eri n'asooka anoonya amaanyi kubaka naye ng'okimanyi waliwo abaguze tiketi zombi bbiri ng'agenda alaba n'agamba mbu nja genda bona mbalabe bw'otuuka eno ne kikusika nnyo ng'eri olingizaayo bulingiza babeera n'akumasibu kiri kiti eyo anti obeera olaba kyate eno kika naye nga Catherine yagambye nti ettebo ezisinga obungi ziweddeko bw'oba ng'oyagala ttebo mu bwangu ddala wandibadde oweeyanguyaako naye oba twakisa kiba kiganye olinga ataatuzala omuntu bw'aba n'amamema ayiiya Uganda koyiya kati bw'abanga bajja kukwereri azooke mbaakiseemukawo kamoga mutuufu kati ali ku byadda naye nga Spice Diana nawe nkwagala nnyo nsaba nkoowula abantu mwenna muwagire Spice Diana ffe tetuyina wano ku Tonazi Media tetuyina ludda bonna bayimbi baffe ba Uganda mwenna tubaagala kubanga singa abadde Spice Diana nga yaliwo yekka bandibadde nga yekka gwe tuwage naye mwenna muli baffe tulina okubanga atukoola abantu okwongera okubawagira mwongere mugule tiketi naye nga mwakitegedde Bisambi yaliwo nga Ssenga ekintu akikwasaganyiza amubuulira buli kantu akanaaba kozesa ku kano yeno naabe ku kano olukwo mbu alina okuvaayo ng'afunye alina ssente bamukwata bwe bati n'atalina bwe bati amazisa abakazi abalina babatendeka waba talina ssente ng'omwagala olina mukwata bwoti n'alina ssente bwe kati naye basenga bakola emirimu abo mingi era bamugamba basenga muwe ekitiibwa basenga mwenna mbatumiddeko mbawe ekitiibwa emirimu gy'okubuulirira abaana si myangu experience balina nene omanyi be basenga bagenda kugoba mu mulimu anti munamwandu oyo naye alina ssengaawe munamwandu ate ate guli omulimu guli gwa njawulo taguyingiramu eba talina kuguyingira oba ogenda n'obuulira namwandu wange gwebuulira namwandu wange era ogamba mulaka kati obusajja bwajja ojja kubalwanya wadde bawo yafa naye gwe mutwale kitwale eti oyo kati ojizizza kati sigaana ti tekibana kirungi nnyo naye abanyambye kuba nti ate sigenda nnyo genda nnyo okuba nnyo bize mu misango ne bannamwandu naye kati tebategedde ti looya waali bajja babulira naye tebajja banyigira mu ttooke naye no nga sibangwa ateekamu tuleke naawe nannange nonamugaye nja kumukuba ate leero shobe gwanga sikubye webaza mukama naye kyanamwandu kireka kimukosa kugamba nti tekinkosa naye gamba nti namwandu talina limiti waddembe osomba nga bw'ayagala waddembe kubanga kiba kikakasiddwa ti kakati yeye ati anoonya buyambi abadde amubeererawo avuddewo nekyana kinyiza nga wekimeka biseera bya leero okwesiga omusajja kizibu kati bwe kitegeeza oli naye aba yeetegereza aba akyetegereza bwoli wano bw'avaawo no bwanajja anoonya alimukusa kingala baanya nampeererawo
Netse matobanga nawe wafuna ekinamwandu se. Yayagala obikozesanga naye ye nnyini yalina sooka obikozesa abikwatibwa ekisaabigabe. Abakazi kyemaite omuntu akuyamba abayina musasula naye nga nedda bamutubana bulumi yambisabula abakazi mwati gwata kwegamba ye bw'ojja kumuyamba ayangwa kuyitiriza kirowoozo kiddukirawo ate naawe n'okkiriza bakusasule. Kubanga bambi abakazi bangu nnyo siima kyembamanyiiko naye nga naawe oli mwetegefu bakusiima. Nze nkozesa bulumi sikozesa kunsiima. Ebintu ebimu bw'ogamba nti bansiima oba oyagala sasula naye gwekozesa obulumi. Ojja kuba otubuulira engeri gye watandikira okulumirirwa. Nabuulire kuba gwe kyakukoseza. Nze tambuulira kwanja mubabika n'oluyi. N'omukubira ki? Ebyo byayogera bwakwatibwa bannamwandu eki. Lwaki tabazimbidde wali apartment n'abagamba mwenna mweyiwa omukala abakwatibwa ekisala. Teri kintu kyangu ng'omuntu okulumirirwa nga naddala ng'oviiriddwako omwagalwawo. Oyo alumirirwa oba afiiriza kyova kati n'abaffe bafiirwe. Oba kikukoseza nti kati ninga bw'onoogamba nti kati gwe bba ojja mutangira talina nagenda mu kifo mbeera bamalaaya tekisoboka. Kati lwaki abajja gendayo kati ebyo byonna byonna kati nze bw'ajja munange mu bannamwandu bange sinze muyise. Gwe kontoliga bba otajja mu bannamwandu. Kamaga kino kyesonyiwa. Owaayi ebbanga lyonna lye mubaddewo nga temulina abataasa abawolereza ndowooza ke kaseera. Ate naawe okiremezza mbulala bannange tudde ku kirala. Mwogwa ensonga ng'ekukosa. Ngwa muki? Kinnuma abayinza otwaliramu owange. Owoyo abayite olowooza bw'avaawo gwe tobeera tofuuse namwandu. Ate bw'ofuuka namwandu olowooza biki byeddako obeera mu kitimba. Wandibadde okuuma eri gundi space. Saagala. Yagayidde. Esaawa zaleero eno ekisinga kulumajjala kiri kimu. Baawe kugenda mu bannamwandu ate n'atuuka n'agamba okola ki eno nogwe n'omugamba nedda ssebo. Amani n'omuwolereza nnamwandu. Bala muntu wo mugende mwesootinge. Baasi. Mba nkoze omulimu gwange bulungi nnyo. Oguba gwampeebwa okuva eri Katonda. Leero tuli ku puroguramu ya Kamoga ne Nnamwandu mbalekere show yammwe. Nnamwandu bambi beekweka. Bannamwandu muddamu kwekweka. Muve mbeere open eri abantu. Olowooza mu kika. Sigenda kujoogerako. Olowooza mu kika. Uliza mu kika. Mu booluganda baganda bo bamaama bakojja bajjajja talinayo omuntu gwe wandibadde nga omuweereza. Sisobola. Teri alina famire nga temuli Nnamwandu. Eyo famire bw'evangayo negamba mu famire yaffe temuli Nnamwandu aba mpangudde n'omulimu nguvaako ne babatulugunya nga bwe baagala. Oli wawanika naga mu famire yaffe temuli Nnamwandu mulimu nguvaako ng'osuulawo. Yakoze okunoonyereza nawe nvaako munyene Kamoga wamu. Okoze okunoonyereza yakoze kungi kumala naye nga naye tewali kyakola. Spice Dan Catherine Kusasira yabadde mu conference. Abantu yabadde nabo bangi naye nze abayimbi bansobedde. Mukozi munnaffe tonnamwogerako. Tuli ku Catherine ne Spice. Omugambo. Naye nga twalabye Catherine Kusasira yabadde mu conference. Naye nze abayimbi bansobedde. Abayimbi bagenda kuyimba eno n'eno. Kubanga bino byo bya mbirigo. Awo bandi tukoleddeko kubanga omuntu ava kuseera tonakirya wali kuseera. Nasiba kiri? Kati ndowooza balina okuteekawo security y'amaanyi awo. Tokkirira. Mukwesiŋŋanya okwo. Kubanga abayimbi wemama zange oyitidde eno ng'oyinayitira eno simanyi oyambuka eri toyambuka. Oba olabye kuba. Okoma awo so kiyita ino beera awo gwe wemama zambuka mpite wano male nyambuke teri.
Yese tutegenda obeera wali Nante nata enobere. tugamba okumala oyimba mu kivulu kino. N'ogenda oyimba Mala ogenda oyimbe ekyo kisobokera ddala olaba bava wano Kampala ne bagenda bayimbe. Kati eggaali ezo ze tugeze bagazi batambula nazo kiki ekinabeera awo. Bazisaze bazikendeze. Baziweze. Bagambye babawadde abantu 5. Omuyimba ayinza okubeera ne manager, ayinza okubeera ne secretary we, ayinza okubeera ayinza okubeera ne cashier, oba oli awo ne bodyguard. Waliwo n'omulala awo omulala gwe bagambye omulala. Naye nga 5. Nemanya eggaali eyo oli baba bawagizi. Kati baba kati omuntu omugobako abawagizi be. Abawagizi babeera eri munda mu bwagendo yingi. Kati nze maze oyimbe n'abawagizi bange bangoberera tugenda wali. Asooka ogende tukusangeyo. Bannange n'okufuga kintu si kyangu. Ba promoters bavuddeyo ne bagamba nti Alien Skin ne Palaso babayimiriza okuyimba myezi emeka, myezi 3. Naye omwogezi wa Kampala oyesigire n'agamba bannange okujjako ng'ekyo kintu kiteereddwa mu mateeka ne kitambula mu nkola entuufu. Naye ffe tetujjasanga Alien Skin ng'ali mu kivulu tulwanagane naye okumufulumya. Bw'oba tufulume tubaganye tuyimbira mbu era mpaga buwazi. Muyise ku kapate kange ojja omugimba. Bagano yimba. Ye yagambye no wabeera mu kivulu. No bwana ba Palaso nga tumusanga ng'ayimba ku kivulu tetujja kola ki. Abayimbi bano beka tebayina mivuyo, ba promoter bano bayina emivuyo. Be bajongera. Si bayimbi. Be bakuma omuliro. Be bayongera mwongedde kyamanyi singa okuma omuliro. Ba promoter mukoze kyamanyi nnyo okwonoona music wa Uganda. Kale tumunyumirwa naye mwajja mwakyankalanyiza ddala music naye wa Uganda. bajjo nyongera okugamba okubuulira okutegeeza nti Balamu Sabavulu naye yafuuka minisita, yafuna ekitiibwa ekirala. Tronazmat Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronazmat Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronazmat Store bakafulu mu mifaliso. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Era nange ebitiibwa bino nabyo bagenda ne babiganga omuntu teyandisaanye ng'okulabira ddala nga bakunyigiriza gwe ng'olaba omusikati ng'odde mukyala wange ng'omuwa ekitiibwa ekinsinga nga baminisita nga tutulayo tutudde ka ngamba nsinga minisita muwa ekitiibwa Nede mubeere ewaka obeera mwami naye bw'aba omuwerekedde bamuzoleya kati yalabira bajjo bwe yali alina okuba minisita kati kubanga akusinga n'ogundi teyandiikiriza Balamu bamuzoleya kati kyekyo nti tubadde tuli kuleva emitwekanda talina kyansiga kiba sente kati Balamu ssebo yalina waali obufuzi buva wali wa Katonda kituufu ekyo naye maama ate omusajja ekintu kye yakikolerera naye bw'obanga yayambala ebisaati akasaati baatugamba yabukyusanga nenze nalabanga naka wali yali mu bivulu naye ng'era alangirako ekyagwa wali yali mu bivulu. Kye mbagamba kikino nti bw'abeera mukyalawo ne bamuwa ekifo ng'ekyo bwa minisita kale nakusinga ebitiibwa bw'abeera ofiisi asigala ng'ekitiibwa kyekola ki
naye era tekimuggyako kitiibwa kye okulaga nti ono ye mwami wange. Bwe budda mu by'obufumbo awo muboggolere nga bw'oyagala. Naye okuba minisita. Oboggola kyebyo bikyali. Kati nga ndi minisita ng'onkuba. Ng'ani akumanyi. Kati woofiisi wavudde ku ofiisi olika. Olina okwembalula nga bw'oyagala. Si yammwe bafuna ebitiibwa n'omwami nga tokyamufumbira tokyamukolera. Tujja bika naye ate oba tolina kunkuba oba okubye minisita. Olw'okuba olina abakuumi babajje ne mu kiseera. Olw'okuba bakuuma. Balabe bye bakuwa abakuumi. Nange kamoga. Ekisenge kikunyizaako ki? Abakuumi bo basigale ku ofiisi wakati bajja. Bannange. Naye nedda ssebo. Abalina abakungu basaasiddeko. Tebanyumirwa mu bintu. Aba akyazanya ng'omukuumi abuza tota minisita. Minisita tebabanga bamutta katula. Omukuumi abeera ku ngekewe. Naye mwana binyuma. Kyono kyakanya pulogulaamu minisita bamutta. Omukuumi ali ku luggi Ate nno nze njagala mbabuulire. Awulira taata. Obufumbo kintu kikulu nnyo. Obufumbo kintu kikulu nnyo. Awo Kagato yabeera alina akugamba nti bw'obeera nga ekifo kyonna okifunye balina akantu ke babuuza wadde bwe barakujjuza foomu marital status. Ng'ogamba nti nze olw'okuba owange namujoronga n'agenda nze ndi singo. Mukwano gwo bw'atyo bw'abikola. Bw'atyo bw'akola. Kagato agamba nti olina okwawula ebintu bibiri. Ekitiibwa kitiibwa n'obufumbo bufumbo. Naye nze mbadde nkyali ku kiri balamu nti bajjo muweemu ku kitiibwa bwe kimanye nti omuntu gw'oli naye honorable minister olina we muli function oba muli mu mawulire kamera tokyamuyita buyisi balamu. Honorable minister tuli naye wano Sabavulu munnaffe. Kati nedda nga bwe bagambye nti nno ebitiibwa bibeera eri kati wano baba mulimu mulala. Kategole endala kati bajjo singa abapulezidenti w'ekibiina kyoba kyaba promota nga ye pulezidenti kati honale minisita oyo najja bajja bamusinga. Era mwami atwala association eyo mwebaliza ddala ese kwebaza. Yawe ekitiibwa minisita n'asooka ayogera. N'ayogera ku nsonga ezo. Naye oluvannyuma n'agamba nti chairman waffe kaakole ki kayogereko. Naye era yagamba nti ebintu bingi byogeddwa. Honorable Minister amaze okwogera. Weewaawo nze chairman. Naye sijja kudda mu ebyo byonna bisinga byogeddwa. Naye kyenyiza ogamba abayimbi mukole ki? ABCD n'akiggala. Abantu ekitiibwa kye yakimuwa. Naye ebintu n'osika ekibegabega. Wali baba mulimu. Bwe baba nga olaba Amoti bazanya wali comedy nti baba banoonya ssente we badde ewaka baba baana. Kati Amoti n'omuwa era ye Amoti n'omuwa okuzanya n'omukulembeze w'eggwanga. Amukuba oluyi. Amoti ndowooza gundi yamukolera Pastor Bugembe. Takyava wa Pastor Bugembe. Gy'asabira kati. Pastor Bugembe akola. Abantu abamu eddiini zino abalokole bano babuzaabuza abantu abaana ebintu byeyo naye n'agakwasakanda okukosanga binaagira. Tuyinza okuba munne alina embeera lwaki alokose. Sinabagamba mbu Amoti yalokose naye gy'asabira. Kaba mulokole lwaki tagenda mu kereziya? Bagambe buli lwaki tagenda mu kereziya? Bagambe buli asabira wa Bugembe mulokole. Oba olokonze maye ekkanisa z'abapasita zibamu balokole. Buli asabira wa Bugembe mulokole. Kati mu church ono nayo kinga toli mulokole. Oba muzikiti ono nayo kinga toli musiraamu. Chobola abeera muzikiti we bakwatirayo ng'olina ekikutanga musamize. Mbuze ndi mulokole mbadde njagadde kugenda ku musabo. Soboka kuba musamize. Gy'olaga gy'oba okkiririza. Leero ndi ku kyo. Nze njagalira omusiraamu akusanga mufuna wuzu toli mutayirira akutayiririrawo.
tomunyumize ategeera nti toli mutayiri anti babalaba era ne babakwata mugira obunankani bwammwe mubunaaba obusolo bwammwe nga mubugira bakutayirira ndowooza ensi bwetyo bwetambula naye guno omulembe mukama tusaasire omwaka 2025 2025 muzibu nnyo wadde bagamba 2024 muzibu naye guno muzibu nnyo gutandise muzibu gutandise bulala naye nga tujja kutambula mpola mpola ate tunaagamba ki temwerabira mugende muwagire abaana abo ebivulu mutwale n'abaagala bammwe mu bivulu olwokuba gw'omwagalwawo omanyi nti no akasiya ddala abaawaka olwokuba ye waawaka omuteeka waka gw'ogenda wekka tiaze bulijjo ntambula nze kakena ali kuno omwagalwawo ate mujjukire nti kamera kati nnyingi obeera okyali awo n'akulaba ng'amoti abaleetera gundi si yeye nga ne kali kavaayo aga si yenze kwegamba kumwegaana batoleko n'abanamwandu bubi mwamulina namwandu tugana mutwala mu bivulu oba aba mwagalwawo bannamwandu b'ennaku zino be batwala kubanga be balina ssente abavubuka abato tebalina ssente be babatwala kituufu aba yasigala mu bintu kati namwandu mukisa bw'ogufuna ate ogwo namwandu alinawo kasente kkiriza twaleko awo twakolera ebyayagala ate akutimbe ne ku billboard ebifaananyi mu byekubye bategere nti gundi agali namwandu yali mukagundi lwaki mwekweka maama kikulekawo nsha yammwe nagivuddemu bwe mudda kweyembooza munaatuukawo enjagala ngamba ddamu kati kirabika ekyo kintu kikukuba tekikyakukuba wano kikuba wobeera waliwo neiba nga namwandu nzijje ndabe nkairiki gyenjikwayakanyamu eyo ye mwebulire ajja wafandi yo etumukwatako nze mbamubuulira kuba oli mweraliikirivu nnyo kotegedde ti bafunye abawolereza ate alabika gyabeera bangi namwandu bangi kale ku mawerege mulina akisidenti nyingi mu ggwanga abantu bafa basemandu bo be bamanyi abo tebakwata naye omusajja aliko ki omusajja tewali amuwolereza buli kintu kyonna omusajja talina amuwolereza tuli kuki beesobola sajja beesobola n'abakazi tebeesobola oba omusango gw'abakazi guno singa era naye na kyensuubira abalamuzi eyo omusango gw'abakazi balina engeri gye bagukwatamu ey'enjawulo ku gw'omusajja kaze embere y'abakazi lino bukazi mu kooti seba amateeka ge galamula bakusomera busomezi nteeka bweriti liri bweriti na bweriti teeka bweriti liri bweriti ne bweriti Bondi Abitex yagambye nti nze buli muyimbi gwenkwatako tasigala nga bwali era tusuubira Catherine kati waalaga level ndala kweyongera level era level ya Catherine yeeyo eriwo Catherine level nene bamu ku bantu ba president kati oyaba mutono naye nagambye ebivulu bino nabyo bizibu Fifi da Queen ogamba otya nkutumiddeko gyebaleko gyonna gy'okola naye bannange Fifi da Queen oba yeeyita Nankulu oba Nankulu wa Kabira ye muwolereza simanyi waki ng'otwalaganya ba promota kufa bufi oba bakukola ki mubaga mulimu omwami gwe yali ayagala n'amukyawa bonna yabatwalira ate omuli amamba abeera Fifi da Queen kyakola ba promota ba promota naye omulimu gwonna ng'omukazi olina okusisinkana omusajja era sajja bonna tebaba bangu aba olina okukola ekikuyisaawo bagamba oyala awaadi enakugenda kwoyala awaadi aliwakoyala awaadi waliyo gwe yanyumire njitaka bannange omukyalo oyo nga mukambwe oze bwatyo
Aha, naye nga tubaagala nnyo mwenna abo byonna bye boogedde ndoza mbiwulidde nze munnange sirina kyakkola ebyo bye muwulidde bigambo bya Tronazi ya bitugamba tubyogere tugende mu maaso kati ekyo tugenderako nga kyaffe abamukulu Kamugabye babagamba si byoyogera kiba webaleni enkyatulema okukola olwokuba tumwisa amaana bannaye kati omuntu akola atya nze simanyi nakumanya ulira kyekibadde kugamba mbu ebigambo biba byaffe byogera tugate ate naye tagatta bibiri agatta bitutuma tubyogere nobbitusibako biva eri mukulu waliwo omukyala yeeyita jjajja Fanguni essawo zino atabuse naye simanyi oba weeyita kimaama ng'opasuka sitakyayogera pasuka bamusaze akanyata akamusaze bukulu kubanga dde n'abadde asirise abadde asirise naye maama simanyi oba eno sheneggwa nze kuba ndaba ezito y'emukko eri bulala mbwa giyita mbwa enkoko ebigambo byakanyata kaali kabimuteresa naye nebifulumya bingi bingi dembe lyabyogere lumu teba bakasaze bayinza n'okukadizaayo ada natera n'okwabika agagambo oba obudde abufunye Pulufiga ogamba otya tibitambula bitya weebale nnyo weebale eddala naye omuntu yenna atakula olutalo n'oweesiba emabega wa Junior kamale obeera ate ne Pulufiga mutiitizi namulabye lunaku lwajjo gundi egaali gye yamusizaamu ate amangu ago ng'amusembeza Junior beddingana baabayita ne baddingana naye ekyasinze okunnyumira nga babuuza Junior naye Junior ekyabadde kikuyisizaamu gaali maama Fiina kiki yaga yeetannamuvumako yeetonze yamukubidde n'essimu Mama Fiina tavu yeetonze n'agamba n'omugamba nti agenda takola ki Mama Fiina ate ono eyamuvumye oyo bwamuvuma simanyi Palaso ne bwapama mu sowaani mwebaza Palaso omwana wa mugagga sowaani ojjawo bujja n'oyoza ye teyavumye Mama Fiina yesse muntu mama okuga omuntu atamanyi waagwa atamanyi levo oyo tamanyi levo Junior weebale nnyo kwetonda kubanga embeera yonna eyabaddewo wagimazeewo kubanga ye abagambe byakola abaka abanene kati munene kye yali amutumye vuma naye yatabukira ddala ne Shalom yagamba Shalom anti Shalom yamwokya kubanga ye yamulaba n'effulungu amamini Pulufiga era okyogedde ate olakyogamba imini fulungu mulala Pulufiga mulala ati gundi yakimuyita Shalom yakimuyita ye n'erinnya lye n'aliikiriza yagamba era ye ffulungu bw'oba kikwoli kwanguyira ye ffulungu kakati gundi Shalom avaayo agamba Junior lwaki yamugamba ssebo nze entalo zange wemma nzitandise siggwa bakola ki agenda zinwanira yagambye nti Junior yagambye nti waabanga alwana lutalo lwe muleke ne lutalo lwe temudda mabega we kumulwanira simwe mba mwamugambye alutandike kati omuntu akulekayo muwandisigala ne muvuma omuntu ogenda okakana gwe mbadde musosebbula ali wali ne Junior nosigala tumanya ayinza okuba alina ku mulimu gwe nga waliwo akayitawo ye bagambye abaako n'abanene kati omuntu aliko abanene naye Junior yafunye ebintu byakwegendereza ebintu bya Uganda si byangu kintu oyinza okitegeera bwoti ate kiri bwe kiti nga alina kye yafunye nga ye ali ku mulimu munaneka bagambye bajja kunkola ebikyamu n'omusawo naye alemeddeko yandabanga yagigwamu nga nnene Kasuku Vincent twabagasi
bali abo bali babiri era Kasuku wafunye munno sente kufenna n'abulwayo yaddomo yenno Kasuku yalina kaani ono yaleetayo omu yali ani ono gwe bagamba alinga naye kufenna lumala nga weefuula nfaako mbwajala nkulagirira kano olwo mbakyali olowooza mwanoonya kamufunza mwakanoonyeza mbwa nfaako nnyo kamutwalire oba wasanze ensonga si ntereevu gwe abantu bazibu tebeesigika abantu tebeesigika naye nga Vincent tumwagaliza birungi byere congratulations Kayiga linda yiyo ate video shoot zafuuse video twale eri kya kasika kuba video shoot nga omukono gukankana nywako badde balina omuzannyo gwe bazannya nywako wane tewali musango teri akuvunaana senga nga ali wali atu naye nga tukozeeko effujjo guno omwaka otandise na ffujjo lya mutuufu era nze Kasuku wazabbanga bano bawoza twewaana nga Desemba gwe munnabyama nze munnabyama azibira ebyama Kasuku wazabbanga sema nkwebaza weebale nnyo weebaddela kamera buli kimu yakipulogulamu ebbali emabega kamera ga producer batamanyi kubanga ekyeŋŋamba lwaki neebaza Kasuku toba oli awo abavubuka babadde beewalawala okwogera buli omu akimanyi ajja kugamba kakolenga Kasuku nga bwe yakola kati tubaweza tubirabira wali Kasuku webale wakola ebiwa by'abantu walagirira abantu tewamba oba olina kyogenda okugendako toyogera genda wekka kamera tukulabe bulabi kitegeeza ne mu nsonga z'okutabuka era temuyingiramu wali ose mukulaba bwe bagamba nti alinga bamuteekako waliwo ekintu kyenalina ekyenalinawo era nekinekengera naba ngenda okwanjula kweri n'atwala abantu bagamba buli omuntu agendere ku mukolo n'agewerekerako mukazi abawamwe muba mumuwasiza bw'aba wamwe era nalinze vidiyo yakulaba nga wakiri nga bakuba kadansi nkole nga bwe bakola omusajja atali eyo kuba nalowoozeza embeera yonna atambulidde mu mbeera ya Kasuku naye nkyanoonya vidiyo eyo we bakubidde kadansi sinagiraba nkyaginoonya byonna tugenda tukira producer kuba bamaze omuwaayo nti abitegeerako abimanyi tegeeza ina mutuukirira tubeeko kye tumubuuza tika vidiyo kantufuna anaayogerawo Oluganda oyo omwami omulaba omuweereza omukubira n'aweereza message ye mu kifo ky'okukwata awera ka message amugamba don't worry I'm safe nogamba naye ndi kuki omanye kiri ku nsi kuno nze simanyi 225 gwa mutawaana mulala munnya abantu balina obusungu bantu banyi style ndala zinazo style ndala naye nga bambi twebalizaako abatujagalizaako munnaffe Vincent webali kufuna ekijjujjuru webali kufuna mwana munno omwaka agutandise bulungi bulange tikati ne bwazookya kitegedde bugumu kati wabadde agambira nti buli Lwakutaano tusula kwa Ivore mu live band n'ebyana kati ndutoza kyana kimu kyavuddewo president w'ebyana kyana kyavuddewo kimu yabakongoddemu n'abajjemu omuntu yatujjemu omuntu endowooza tetujja kusukaawo tumukomerekawo kusimbyayo kabadde kakodyo musibire mubeere bulungi beraba